waliwo munnamawulire omu yanneewunyisiza mukadde wange yatuuzizza Waiswa n'amubuuza bw'ati ye munnamawulire Kkungu bantu mwe ab'NUP nga muli babi ne mutawasa ku mirimu Sauda Madada gyakoze ne Bobby Giant ne temwabalabyemu magezi bawa kadi kakati ono muwanvu weji yabadde asaba obwa mmeeya bw'Ejjinja kati Waiswa nannyonnyola ekyo olwakimaze n'amubuuza ekirala ne bantu mwe muli babi mweyagaliza nnyo ne muwa Nubian Lee kadi okukuba kweyagaliza ati laba bagimuwa buwenti tebayitamu kuba omunda be bataawadde ayomba nti bakoze bubi obutabawa gwe bawadde ayomba nti bakoze bubi omuwa kati ekituufu kyekikyabayagala kakati abo abantu bali ku reverse psychology batuzannyira ku bwongo ow'omunju bamuwadde ate ne muyomba okumuwa bw'olonda Nubian Lee nga bagamba nti olabye bawadde bakwano gwabwe bw'otawa Sauda Madada nga bagamba kyobalabye bakozesa abaana ne batabawa kadi nga bamaze obbakolerera ennyo kwegamba tewali kye bapraisinga buli kimu bakyabusinga buli kimu bajja tuggulako olutalo kubanga tuli mu katale kakweyogerera electioneering bwetyo yo opponent wo afuba kusuuza buki bubonero bw'onookwata bonna ababadde ba mmeeya n'obaddiza kadi nga bagamba kati bannamwe basabidde ki abalala nga era mwabadde mumanyi nti abakadde baddeko ate oba bonna mwabakomezaawo bw'osuulako omu nti omusajja alina experience bwetyo omusuula otya kwegamba bannatabula kwegamba oli yagambye bannange ku Latifu era gundi Kkungu Latifu muyigirize Latifu amaze mu parliament emyaka oyinza otyo musuula oli n'amunnyonnyola nti ne Dr. Serunjogi mu by'okusoma ali ku ddala lya bwa dokita mu local government amazeemu myaka ameka 2 kakati twabadde tulina okukola ki okumukonsidalinga bw'oba oyise ku eyo layini ya bukugu nagamba ne muli babi kakati nagenda ku kyokubiri naye bannanga ate nammwe muli bantu bazibu batya kakati ate MP Senyonga ali ne mumuwa ekifo ng'oli yali NUP yaliwa ngate oli abadde MP amanyi byabwe MP ate kakati mwamuwadde mukono kakati n'obuuza nakyo kyabalumye kakati n'obuuza kye mwagala kyeki nti buli kyokola bajja kifunako obuzibu naye ansi eryemu twateekawo akakiiko ne tukeesigisa ensonga ennene katunuulidde ebintu bingi okutuuka ku kandidate mu kibiina ekigenda mu maaso kibeera n'enkola ng'ey'omubiri gw'omuntu buli kaseera kibaako bye kisigaza ne kibaako bye kifulumya ne kiyingiza ebijja kakati waliyo okulonda buli muntu yenna ayagala kufuuka kansala okimanyidde ddala mu muluka mwe mulimu kaadi emu bweti ey'obwa kansala mulimu kaadi emu ey'obwa kansala eri direct ate emiruka ebiri girimu kaadi endala eya woman kansala ze kaadi 2 be bantu bameka 2 kyokka muli omutwalo gumu awo kati ne muvaamu abantu 20 buli omu ng'agamba njagala bampe obwa kansala ne bwe banaakozesa amazima gali gatya abantu 18 si baakufuna era alina kubeera omu twagalayo omu ali direct twagalayo omu w'abakyala sife kati bana abasajja kye baakola bajja mu bitundu bino mwe tulina obuwagizi obungi ne bakendeeza ebifo by'obwa kansala ojjukira nabeeranga wano nga nkirwanako singa bannange banneegattako ne tukuba enduulu nga mbagamba bannange abasajja baabano bakozesa ebyava mu kubala abantu mu 2014 okutegeka okulonda kwa 2026
nibakendeeza ebifo kati ebifo ne bifuuka bitono nnyo kati competition nakubulira lwaki dictator ateekawo okulonda nti okulonda kuleeta enjawukana mu balwanyi oba abamuwakanya kakati nolaba omuntu bakummye sikumma tosobodde kufuna kaadi ya lubyabbi parish natuula ku muzindaalo n'atandika okuvuma president kati mbuuza amazima gennyini aba avudde ne ku core values president Kyagulanyi ayinza okuba nga amanyi ddala ebifa nti aliso micro nti yasalawo nani yesimba ku muluka gokiraba kisoboka abata yabika omutima nti ali awo nti president Kyagulanyi ali awo nze olaba nange wano nti alina okumanya kansala agenda okwesimbawo ekyampi olaba nange wano obenna kisuuba ebiwandiiko bino kati byenzijuza n'obuvunaanyizibwa byebindeetedde okutegeera egimu ku miruka egiri mu constituency ya Mukono municipality naye nange wadde nga MOP nti mmanyi nti ono yeesimbye bukeerere era yeesimbyewo ne gundi beesimbyewo 7 be bano njagalako ono kisoboka si bwe kina n'okuba bwe wabaawo embeera yonna nga yabadde ya butali bwenkanya eyakumisizza kaadi president gimujeemu kituufu yogera ku banno bwe muli awo oba naye yaweebwa kaadi kubanga tasobola kubanga ebyo byonna bigenda wali ku mmeeza ye mbuno salawo ani anaabeera kansala wantaawo bbi president so basebo ne bannyabo enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo abataddewo entalo ne bagenda mu social media ne bavuma n'omukulembeze waffe olwa kaadi mutulaze nti temwali muffe mulimu n'abagambi bagenda kukola ekibiina anti era obeera tewali wa muffe president yagamba tunaabalabiranga ku biki ku bikolwa byabwe omuntu nga munnakibiina bw'aba nga yanakuwadde nga wabaddewo ebitaagenze bulungi kubanga mu butuufu ani Kyagulanyi si yazaala ba registrar si yazaala abatuludde kakiiko aka vetting committee si yabazaala naye abajja muno mu Uganda kituufu era abamu kuba Katonda bagamba nti Katonda yatuza olukiiko mu ggulu naye agenda okulaba nga n'omwana wa sitaani azze ng'atuddemu olukiiko lwani lwa Katonda Katonda yennyini God the Almighty yalutuuzaawa mu ggulu naye agenda okulaba ng'omu ku batudde mu lukiiko mwana wani wa sitaani nga tatidde namu era nambuuza nti gwe sitaani olabye omusajja wange yo nanjagala ennyo omulaba ye mulaba naye akwagala lwakuba wamuwa ebingi ebimugjeeko olabe bw'ataakwegaane naye kyeŋŋamba nti ne Katonda God bwe yatuuza olukiiko mu ggulu mwalimu omwana waki wa sitaani n'olwekyo oba abasitaani bayingira mu nkiiko za Katonda ne mu nkiiko za Kyagulanyi Center muyingiramu omu oba ababiri nga baana baki ate naye si be basingamu obuki obungi kati mu bitundu ebimu abaana b'abasitaani abo bakozeseza ofiisi ze twabeesigisa ne balya enguzi ne bateekamu favoritism nepotism n'ebiringanga ebyo owulidde kati woolabira nti ono munnakibiina ayombera mu structure